kati mwenge eno babatta bwe bakola buli kimu eno babatta bwe bakola kimu bwe bayingiza abagwira kano ka video kengenda okuzanya kalimu eddoboozi respecting nnyo right z'abantu abakuba music mwe bali mukubatte Congo bali mukubatte Kampala wabula abasajja bava mu Asia bayingira eggwanga on a dead basis mu bungi kako bawo bawo babasanyawo abasajja bava mu Asia naddala bayindi bayingira eggwanga mu bungi mwenda babasanyawo naye munsasire video ya lero sementi nagimalako sementi nagimalako meka tugende maaso eggwanga nga liri mu ntata y'ebyenfuna ku Lwokusatu nabasomera olutuula lwa paliamenti olwaliyo nga Nyando Yosoferi ne bane bagenda kwewola obukadde bwa dola obusukka ndooza mu 10+ nga project izo nabasi basoma mu lutuulo zonna za kimpatira teziriiwo wabula ssente banoonya za campaign naye omuntu yandikubuuziza amafuta agattayiro oyo nabagambye nti emyaka 10 bwe bagasima bagatunda dda tegaliiyo ekimula bakiguumaaza nabagambye gold bamusimadde ne babuulira balina deposit e Rwanda balina deposit e Angola buli mwana Museveni ba buli muzzukulu alina kilograms 10 esukka mu 10+ nga savings w'abaana ba Museveni abazzukulu balina kilo 10 buli omu nga savings mu ssente enkalu kati kino kimwe wagagayina ni ebyo byonna byakiyita mu lujja gold bamusima asima dda basime wansi n'ebibuga gye basula abasajja bagwira basima gold wagagayi mu eastern side kati ekyennaku ekiriwo ngera kubuuza ba MP mwenna tewaliro baali baleeseeko kutubulira natural resources sente meka zivaamu bazisimadde zigenda luddawa naye Museveni agamba nti gold waffe alimu $12.7 trillion temubuuza ddi sente zino zijja mu treasury bwe tuba nga tulina gold lwaki mukwata sente lwaki mugenda muwola sente ziddukanye eggwanga tulina gold bamulonkinga kitegeeza bagenda omulonkinga ng'olwedde katale gyali mwewola mutya sente nga tulina almost $12.7 trillion nga Museveni yazilonkinga ziri kwa batunda gold waffe kwa world market mwagala tuyita basiru eto tugenda kulwayo njagadde bategeeza ekyo kati muwulire bulungi nnyo olunaku tatuddeko wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda ye wiiki eno gana amawulire temwagala byeko ku TV yonna temwagala ku radio yonna temwagala byeko na ku website wabula kino kiswaza mubadde mukimanyi nti Uganda Airlines ebadde etambuza abantu bajja Uganda batwala e Mogadishu mu ggwanga lya Somalia okuva lwe bagironkinga naye nga tesasulangako wadde ssente ez'emisolo mu ggwanga lya Somalia nkiddamu Uganda Airlines bukyanga bagironkinga ebadde ina flights 3 a week Uganda Airlines ebadde ina flights 3 a week ng'egende Mogadishu niyo lwokuba nti bano Abanyarwanda bamanyira nti lwokuba bateeka eri abasirikale abakuuma gavumenti ya Somalia babadde bakikozesanga advantage obutasasula misolo na ssente ggwanga lya Somalia okumala ennaku emyaka gyakamalawo awo emyaka gyaka Uganda Airlines bagimwemeka ebadde tesasula ggwanga lya Somalia ssente kati bawo exposinze batya gano gokka nze nga lina wano
ngena kuzo mwezi 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 ennyonyi ya Uganda Airlines ng'ekubyeko bugule ng'esitula ku kisaawe Entebbe ng'eyolekera eggwanga lya Somalia. Bwe yatuuse ng'ebuza eddakiika ndowooza nga 6 yavuze eddakiika 6 okulandinga. Ba official b'eggwanga lya Somalia aba civil aviation ya Somalia bagamba kabulangane ebbuga lya Labisi bw'olifumba ne lyeveera temwogeza ne musula ekinyonyi kyammwe wano okujjako nga mumaze okusasula ssente zaffe ze mmaze nga musula ennyonyi yammwe wano temwogeza ne mulandinga wano. Kati ye pilot yadde alowooza byakusaaga n'addamu n'afuna sigini ey'okubiri namugamba temwogeza ne mulandinga ennyonyi yammwe ku Mogadishu International Airport nga temumaze kusasula ssente zammwe ze mmaze nga temumaze kusasula wano. Bafuna sigino call yokusatu ng'eva mu magye bagamba daya land that plane wano mujja kitegeera. Kati pilot bwe yawulidde nga ey'abasirikale yeze y'amagye ng'akyusa nnyonyi ng'agivuga ng'agigonnomola Nairobi ng'agiteeka wansi nga bagamba basaabaze tetwasobodde kulandinga ennyonyi yabadde efunyemu engine failure nga n'amafuta gaweddemu kwe kujja tukwakingeko wano e Nairobi. Kati wayisewo akaseera mpawe kaaga nga bagipakulawo e Nairobi nga bagireeta ng'ejjamu erandinga Entebbe. Abasaabaze tebagenze gye badde balaga ne badde balina okukimanyi Mogadishu nabo tebazze. Kati kino tebakyogedde wantu wonna ne website ya Uganda tebagenda kyogerako tebagenda kyogerako bamaze emyaka gyonna nga bakola baoperatingira mu Somalia nga tebasula omune gw'ennusu. Kati kye baakoze bakasitoma abadde balina okuva e Mogadishu okudda e Uganda babasindikidde message eno oluvannyuma mbu greetings from Uganda Airlines. Apology for inconvenience caused. Please be advised that there are no flights until further notice. You can ask for refund. Kaka. Nazo kwa msajja yayogera tabimanyi. Hiyo. Gisome bulu. Yiyo gisome bulungi nnyo. Gisoma. Yiyo message. Ffe tugenda balabisa mpaka kuwulira bubi. Emiyayi gibadde gy'opaletingira mu Somalia nga tekisasula lumone gw'ensimbi. Babagambye mugeze mugiteeko watujja gikuba lwaki tukubira Al-Qaeda nejikubira mu bbanga. Kati paito byafunye sigino ey'abagye ng'emugamba giteeko tubalagireko bagaawo na Al-Shabaab yereka yekubye kati katugizeeyo. Kati abadde bali Mogadishu nga balinze okulinya Uganda Airlines bakomeza mu bbanga. Bibakubidde civil aviation ya Somalia bagamba ennyonyi badde ekine babulya buli story yonna. Kati bano butaswala ne bagamba greetings from Uganda Airlines. Apology for inconvenience caused. Please be advised there are no flights until further notice Rwanda Roma. You can ask for your refund. Uganda zabo nga sigwa omusima. Uganda zabo nga sigwa omusima. Mutegedde bulungi nnyo. Kati nne wewe atiba operating ya business zaabwe. Ojati kati wongambira nti there is no more further flights until further notice. Further notice anavadde Roma nga ali mu kusalisa atajja asasula abantu obaga ennyonyi zitambule. Ebyo byange nze mbyongeddeko. Tebiri mu eno message. Further notice.